Uganda Law Society yateekako observer team ng'erina kunoonyereza ku biki ebyagenda mu bululu, naye eyo komiti tenaba kuleeta decision yayo. Naye president waffe yayita emabega n'aleeta statement ng'agamba buli lawyer yenna mu Kampala wa mu Uganda akkirizaganya na statement eno gye yateeka mu press. Abamemba abamu ku komiti ku kanso erabirira ekigombe ky'abannamateeka mu Uganda yagenda mu press ne mu social media negamba bino byakola bibye ng'omuntu tebakkirizigana nabyo, ate tusaba tufune meeting y'abalooya bonna tusabe o president waffe either alekulire oba apologizing yetonde kukola yeka nga ta consulting council y'abalooya. Waliwo bannaffe mu practice abalese petition nga balina ensonga zibemuyugunyako mu mateeka ffe nga council tugenda kutuula mu nnaku 14 okuva kati tusalewo olunaku lutulowooza nti lunaaba lutuufu okusinkanirako balooya bonna ensonga zino zibawaabyeko zitululwemu society yonna era bazisalewo nga banaaba bagadde bonna bamemba.